Wakayima yalwaza maama we. Maama we n'alwala nnyo. Wakayima n'alaba nga maama we atuuse mu kiseera ekirabika nga obulamu bulabika nga buggwaawo. N'ayaayaana okutaasa obulamu bwa maama we. Amangu ago yalowooza ku mujjanjabi gy'ayinza okuddukira okutaasa obulamu bwa maama we. Bw'amutuusaayo, omujjanjabi yamusangawo. Bw'atyo omujjanjabi n'abaaniriza nga Wakayima yeebagazze maama we amaziga nga gamuyitamu. Omujjanjabi kyava amubuuza nti Wakayima kiki? Ko ye maama wange wuuno agenda kujjulukuka, obulamu buggwaawo. Omusawo n'agumya Wakayima oba omujjanjabi nti totya maama wo agenda kuwona. Bw'atyo omujjanjabi n'akebera maama wa Wakayima n'agamba Wakayima nti guma, maama agenda kuwona. Ne yeekiiba emmanju aleete eddagala erinaawonya maama wa Wakayima. Bw'atyo omujjanjabi yakomawo nalyo n'agamba Wakayima eddagala ndireese era maama wo agenda kuwona, naye eddagala lino ogenda kuliyengera ku kaswa k'otawalampangako ku nsi kuno. Bw'omaliriza maama wo olimuwe alinywe. Wakayima yatulika butulisi n'akaaba amaziga amayitirivu. Omusawo kyava amubuuza nti owange ggwe Wakayima, ate kaakati okaabira ki? N'amugamba musawo ndeka. Ku nsi kuno tekuliiko kaswa ke siwalampangako, akaasembyeyo musawo nakawalampye kawungeezi kajjo. N'olwekyo ab'emikwano abaagalwa, mwenna abalina amatu n'amaaso mubeere nga beegendereza obutakola bintu bibatuusa ku kubeera nga nammwe mufaanana Wakayima, okubeera nga ye obuswa yabuwalampanga ali mu muzannyo n'atalowooza nti waliyo ekiseera eky'omusabayo akaswa k'atawalampangako naye nga bwonna yabumalayo nga ye azannya nga buzannyi.